ekisooka kibadde ku nti omukulembeze wa Nuupu muyina guidelines zonna ze mutaddewo engeri gyagenda okujja n'ebirala. Tewali guidelines. Ndoze ekyo kankikuddemu nga bwe kiri bwe kityo. Olunaku olwaleero kooti eyongedde okubeera ng'etuula eggaba eri mugenda maaso n'okubeera ng'ewozesa Kalibutemu Christopher Okero Onyum. Olunaku olwaleero tulina ebintu bye tuwulidde mu musango guno. Obujulizi okuva ku CCTV kamera ez'oku nguudo buvoddeyo. Mu kuvaayo tulabye ebikolwa bya Christopher Onyum ono nga ddala ne bw'oba nga totegeera osobola okumanya nti ono buli kye yali akola yali akikola ng'akimanyi bulungi. Tulabyeko ku bwambe obwasangibwa ewakaawe bwe baagenda okubeera nga baazaayo obuweerera ddala 5 bulamba. Era tutegeddeko nti ono yakubira ne poliisi ssimu 112 n'abakubira ng'alaba ekibinja ky'abantu kijja. Tabanga ye yakubira poliisi. Anyway, so ebintu bingi ebibaddewo olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tubizinga mu programu yaffe eno. Obujulizi obuliwo oyinza okugamba nti Okero tasimattuka. Tugenda beera nga tutuukayo mu ngeri emu. Mulago esambaze amawulire agabadde gatambula nti omubaka Nakimuli yafiiridde mu ddwaliro ly'e Mulago. Era olunaku olwaleero omulambo guweereddwa abafamire okubeera nga bagwolekeza e Kalangala gy'abadde akiikirira. Ebibuuzo bikyaliwo ku mubaka yafudde atya, abasawo balina ebyokunnyonnyola, omulwadde kyabadde kitya, kubanga okusinziira kw'omu abaabaddewo agamba nti baasirisizza omubaka ne bamukola operation n'eba successful. Kati obuzibu bwazze mu kuddamu muzuukusa. Bwe kiba nga yeebasiddwa operation n'egenda bulungi, ki ekyatuuse ku kudda kwe? Oba balongoosezza already eyafudde? Ebibuuzo nabyo weebiri awo, tugenda beera nga tubitunuulirako. Akadde konna abakulu bali ku bunkenke oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okulangirira kagwake keetonye akomawo waka. Kuno kwe kwaba obwe agamba nkomawo. Eno gyendi nze siri mu exile. Najja ku mission. Kale nno tuli ne chairman. Tugenda beera nga tutematema mu nsonga zino tuziyitemu naawe oziggwennyalwe. Nzikiriza tukole mu bwe tuti katono nnyo then nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko akadde kano. Vidiyo tukusaba ogituweere like, buli w'ogiwa like kigiyamba okudduka ku sipiidi ya yiriyiri, buli muntu n'asobola okubeera ng'ate agiraba. Nja kusaba gwe nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Ndi ne chairman kababuuzeeko emboozi egwa makerenda. Mr. Sajime. Weewaawo. Nsanyuse nnyo kubaako nayo nate leero. Ewaawo siri mu mbeera zisanyusa. Twafunye ekikangabwa eky'amaanyi. Twaviiriddwako omwana waffe. Mwannyinaffe.
muganda waffe mukwano gwaffe omubaka waffe Helen Nakimuli omwana oyo tugenda byogerako mu maaso awo naye tusaba Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Nsanyuse nnyo okubaako naawe nate muganda wange. Weewaawo. Mwebale okukakkalabya. Kisa kya Katonda. Mwebale okuweereza. Bintu bino si byangu. Kubanga wano mu Uganda ekikola amakulu n'obeera omulamu oteekwa kuba musiru. Ekyo kikola oteekwa kuba musiru. Ateerowooleza, ateeyagaliza, atabuuza, tolina kuba nga toli mumativu. Oba kirungi oba kibiseka. Olina kuba mumativu. Olina kuba mumativu. Bwe banyoola yaseka. Waana awo gojja kuba oli safe. Mbalamusizaako nnyo baganda baffe abakyala n'abaami yonna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza. Tubeebaza obutakoowa naddala mu abeewaddeyo nga mulaba nti eggwanga lyaffe erina werina okubeera n'olwaleero lina weriri weritateekeddwa kubeera. Ng'obudde mubuwaayo ne mukola ekyo kyonna kyonna ekisoboka mu busobozi bwammwe. Mwebale nnyo mwebaliye ddala abakyala n'abaami mwenna abali wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna abawangaali mu mawanga ag'ebweru. Kakati police officer ono ng'ali ku Katete police station mu Mbalala city eyo yagambibwa okubeera nti yatulugunyiza omusibe eyabadde mu custody oba mu mikono gyabwe mu kkomera lyabwe ng'omusibe ono ye Juma Musa abadde muvuzi wa boodabooda era ng'ono abadde ava Kiyanja yakwatibwa ku lunaku Lwakutaano. Bw'akwatibwa ng'ateeberezebwa okubeera nti yabba ppiki era mbu ateeberezebwa okubeera nga yagibba ku bbaala emanyiddwa nga Katete ku bbaala mu Katete town oba mu katawuni k'e Katete. Musa mukadde kano eyaddusiddwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga Mbalala Regional Referral Hospital agamba nti yakubibwa, yatulugunyizibwa ebyensusso era ng'atulugunyizibwa baofiisa abaalina okubeera nga bamukuuma mu kaseera nga bali mu kubeera nga bamuinterrogatinga okusobola okumuggyamu amawulire amatuufu nga baagala ayogere ddala ppiki yagibba oba teyagibba. So ebyo bye byatuuseewo nga bw'olengeraawo suspect annange okuba kukyaliyo kuba alinga gwe baatuzizaako paasi bwe gibanga egyo miggo bwe kuba nga weebalira kuleeta ebyo ndoza olabye bwe tufaanana. Nsaba Uganda Police abakulu kino tekiriiko kibuuzo kubanga oyo ne bw'abanga yazuulibwa nti yabba ppiki ne bwe kiba nga ddala yabba ppiki awo talina kutuukawo. Olaba eyatta abantu Okero Onyumu bamuwa ne kutuzi lwaki ppiki? Tewali kirungi, tewali kubba kutono na kunene, tewali kumenya tteeka kugamba nti yaddeko kuno kunene naye ne bw'obijjako Morgan babirekewaawo mbadde nsaba. Kakati ekifaananyi ekyo okiraba bwe kifaanana nga bwe kiri bwe kityo Mr. Sajjime. Kakati gwe bw'oba olaba Uganda ku buli ky'oteekako amaaso buli ky'olowoozaako na buli ky'oyogerako gw'olowooza Uganda osobola gitandikirawa. Uganda osobola gitandikirawa. Twakava ku kiri ekifaananyi eky'omwana gwe bagulidde emmotoka ng'avugirako kiddole. Otegedde? Tuutuno wano kwateeberezebwa okubeera omubbi ng'eriyo
omukutte eriyo kooti eriyo okunoonyereza eriyo n'ekibonerezo gwe n'omukwata n'omukuba bwotyo ebyo bifaananyi kiri kyatuwaka kivaako nekino tukizzeeko kakati awo bwe tudda ku kiri ekigamba nti eno ensi mwe tuli emyaka gye tutambudde ddala tubadde tukula gwe waliwo bye tutaalabako naye nga tubiwulira tutunuulira olwaleero nga tuli ku levo esinga ne kubiri bye tuwulira kati bwe biba nga byakolebwa mu Jankaaga 7 ku 8 kitegeeza tuli eyo wansi mwana yes kuba kati ebyo twalibadde tukyakola tukyabiraba ng'otya n'okukwata omuggo okuba omuntu nga poliisi kubanga olina empingu olina etteeka ebbali awo olina custody olina buli kimu okirina olina money power yonna omuntu omulina eriyo kooti otegedde okunoonyereza mukugiremu ddala ekitiibwa kubanga gwe toyagala kunoonyereza oyagala kuba bukubi kati bubanga omukuba nga ddala kyomuvuna nti kikola ki si kituufu tekiriiwo mugende mugende mugoberere amateeka mukwate omuntu mumutwale mu kkooti mukole okunoonyereza okusingayo bulungi okitegeera naye poliisi tegaba kibonerezo awantu awo kyabalemye nze awo eŋŋambira nti mbalaana kudda wansi bintu bye tukola ng'eggwanga bituswaza ese omuganda wange kale byebyo omukulembeze wa NUP ya Robert Kyagulanyi Ssentamu president Bobi Wine yasinzidde mu ggwanga lya America n'agamba nze nzirayo waka mwe mwenna abagamba era abalowooza mbu simanya najja eno mu exile tebabalimba nze no ndi ku mission nsaba otuwe ku bigambo ebyo then tujje. Friends, I am not in exile. I'm on a mission. Thank you. Amen. Yeah. And I'm not going to stop. We are not going to stop. Yes, I'm saying that to me, don't quote me. Because technically, I'm in exile. But spiritually, I am not. I'm on the move. And this move, the final stop, it might not be the next stop, but the final stop will be Kampala, Uganda. Ebigambo biwulidde. Mbiwulidde. Omusajja abakulu baali basizza ku kikko nga baga afulumye eggwanga. Final afulumye omusajja agamba agamba nze nkomawo eno siri mu exile nedda kikafuuwe nzira Uganda era eno ndi ku mission. Kiki Kyagulanyi kyayagala okukola? Ekyo tuli ku kifaananyi ekyokusatu ekirimu n'ebigambo n'obubaka. Ekifaananyi otegeeza ki? Tuli ku ndoza tukutte topiki yokusatu. Nja kumaliriza nga nkugamba ku kiri kye nayogedde nga nja kukisitiikingako era nkiremereka tenkakase nti kituufu. Bannayuganda be bantu abalowooza abamu ku bannayuganda Uganda era erimu ku bantu abamu abalowooza nti Museveni yasooseewo era tebafaayo kulowooza nti waaliwo gavumenti ya Lutwa Museveni gye yajjako. Tebakitwalira na budde kulowooza nti Museveni waaliwo Obote, Museveni n'abba akalulu, Obote ne yeerangirira, Museveni n'amujja. Museveni bagenda ne balwana, Lutwa n'ajjako Obote, Museveni n'ajjako Obote. Museveni n'ajjako Kero. Bino byonna obyogera naye olina okukimanya nti Museveni Ssaabalwana. Weebale nnyo kyengisinga okwagala ekyo. Kakati era bannayuganda be bagamba nti Kyagulanyi ali wano tamalaako ne bawaana ebibuuzo. Be bantu be bamu ne babagamba nti agenze ebweru si gye bagirako gavumenti era ne bataba na bibuuzo. Otegere ekintu ekyo kakati nkulaga. Omusajja n'ayogera n'agamba nti
nze siri sadduka nagenda kukola mirimu kubanga tulina ekirubirwa, tulina mission. Yes. Ali eyo kukatirizako bulungi. Museveni yagendako e Sweden. Mu exile. Kyonna kyoyagala okiyita. Naye ng'ali ku mission ye oba ogiyita exile naye nga yagendako mu mawanga g'ebweru. Museveni yagendako e Libya. Nzijukiza mwe bannayuganda be nagambye okubala nga muva ku 86 mu Ddemabega emyaka ameka? 4. Ekibakola obubi oba ekitukola obubi mmwe kubabuulira ebitali butuufu ne mubikkiriza naddala nga babataddemu okutya. Museveni yagendako e Sweden naye ng'alwana kutwala bukulembeze oba obuyinza mu Uganda. Ago mazima. Museveni yagendako e Libya. Yali talwana kujjako Gaddafi oba Gaddafi kumutemerako, yali alwana kujja wano kujjako gavumenti kuteekako ndala. Era Uganda yali tesenguse. Yagireka wano n'agisanga wano. Naye yagendako e Libya. Museveni bagendako e Nairobi nga bagenda mu ndagaano oba nga bagenda okuteesa ku buyinza. Nairobi tekyali kibuga mu Uganda nti bakisengula ne bakitwala e Kenya. Yes. Njagadde okubuulira ebigambo bino okimanye nti gwe alowooza nti pulezidenti yasituka n'ava wano n'olwekyo yali agenze si yasoose okufuluma n'ava wano n'agenda wabweru w'eggwanga. Era bw'akugamba nti akomawo, ekyo kye kugamba nti naffe weetuli tumulinze kubanga tali yekka. Ekyo teba kikulimba, tali yekka. Kye tumulindidde kye kiruwa. Kyagulanyi teyavuganya Museveni ku maka ge Lwakitula. Talina musango. Yavuganya Museveni ku ntebe y'eggwanga ng'ate yeesigamye ku constitution. Ku ggwanga eritali lya Museveni ery'Abannayuganda. Gwe lwaki muli oteekamu obwongo bw'okugamba nti Kyagulanyi anaasobola atya Museveni? Oba lwaki Kyagulanyi takkakkana? Akkakkane kuki? Eggwanga sirirye. Okulonda akalulu tebakiteekawo nga mu mateeka tekiriiwo. Kyagulanyi yagendako Lwakitula ne yeesimba ewa Museveni mu maka ge. Kyagulanyi yeesimba ku ntebe ya ggwanga. Ali mandated ng'ali qualified okwesimbawo era Electoral Commission nemunominating. Bw'asituka okuva wano ebyo bye muba mujjira ddala mu mitwe gyammwe, mubijje mu mitwe gyammwe gw'okulowooza nti kati awaliwo ensala n'omubuuza naye pulezidenti ono dda lwaki temukinyega temututawaanirako. Otegedde? So ffe gye tuli abawagira Kyagulanyi paka gye zikyukira. Paka gye zikola ki? Paka gye zikyukira. Era pulezidenti toli omu. Waliwo omuntu okwogera n'akulimba. Toli omu. Otegedde ekintu ekyo? Toli omu. Kakati omusajja bw'akugamba nti siri mu buwaŋŋanguse, otegedde, ndi ku mission, kyekitegeeza nti n'oli yagenda e Sweden, n'agenda e Libya, n'agenda e Nairobi, n'oli tekitegeeza nti yalemwa yadduka, byakola birabika, ate nga bituufu, ate talina musango, ate yanguwodde. Yanguwodde ffe oyagala tukunonewa. Yes. Nze simanyi kulimba. Oli mwetegefu. Simanyi kulimba. Okujjako nze omusango Kyagulanyi gwalina nange gwe nnina. Ogw'okugamba nti ensi otufuze bubi nange gwe nnina. Era fayiro ya Kyagulanyi nga bagikoze bwe bati nange kwendi kuba kyalowooza kye ndowooza. Okitegedde? Nange kwendi ndayira okudda ku bbeere lya nnyabo. Kyagulanyi bamukolere fayiro nange gye ndiko tebandekanga. Ate naakulimba? Sisobola kulimba. Bw'abanga amenya amateeka nange gendi mu kumenya so okugoberera ye. Nkukakasa nti byakola bye bituufu. Otegedde?
nkakasa nti byakola bye bituufu era nkugamba nti kyengezaako okulaga nti byonna byayogera byakola n'ebiringa ebyo nti tali yekka era tamenya mateeka ate pulezidenti yangu okomewo jangu kale batutte yes jangu batutte maze okukakasa tolina fujjo lyokola omusajja takola fujjo kuba nange siwagira fujjo otegera naye okulwana okwerwanako ate nze nsobola ekyo nkikuba oli amazima kati ogenda kunkolaki kunfumita luwagi wa nti nfe nze ensoose otegera ekintu ekyo simaanyi kumanya kituufu tukooye okubeera nti ffe tetusaanidde kubeera mu nsi eno tukooye abantu abatalina bugumiikiriza bwe bamanyisa nti tuteekeddwa okubaawo nga n'abalala weebali otegedde ekintu ekyo so kakati awo njagala okutegeeza nti mu ebyo byonna pulezidenti bw'amala okwogera nti akomawo saagalawo omuntu yenna alina kibuuzo na kulowooza nti ate akomawo ngaani aba talina musango gwakoze eki gwakoze tumulinze nga ki nga mbaga otegedde so kakati awo mu byonna mbagamba bwe nti n'omukyala yennyini yakulaze nti ali gumite okitegedde so kakati mpuuzeka ŋŋamba bwe nti bino ebintu tetuli mu byakusaaga nga Museveni bw'ataasaaga kimu ekyokubiri tetusuubira kumenya mateeka naye tetusuubira kulemwa mission gye tuliko mbiddemu ekisookera ddala ebintu bino tetusaaga nga Museveni bw'ataasaaga ekyokubiri tetujja kumenya mateeka naye nga togenda kutuziiza kwagala kituufu oba kumanya kituufu na kukola kituufu togenda kwemirira mu kkubo lya ekisembayo temututiisatiisa na kufa ebijja tubirina kwe tuziikibwa tulina ebijja kwe tuziikibwa temututiisatiisa na kufa ebijja gyebiri gye tuziikibwa ate famire tebaamu muntu omu nti bwe banzita famire ekoze ki eweddewo ekyo kye mwagala temukitunnyonnyola naffe mutuleke tukyetegeerere ebyo ebigambo byange ku nsonga eyo pulezidenti yangu otubulye we tukunona akomawo byebyo pozi nga nikyoyagala nyongerezeeko si binene yes ayanguwe sajja yayimba n'agamba bwe bannannyini ensi tulinga ensowera bagitugobamu tulinga ng'oba era byali bya Kyagulanyi tulinga abagwira so Joel Ssenyonyi yagambye nti lwakitadda yagenda Ssemuntu oba bbye muntu nga kyekimuganyisa okudda olw'okuba yavuganya mwami Museveni so Rope agamba omukulembeze akomawo ate nalabye amaanyi agalina pulezidenti akomewo omanyi lwaki bwe yali agenda yagamba nti office ngikwasiza mu Dr. Rina Zedriga naye ebimu nja kubeerangawo okubiramula ndaba omanyi abantu bonna abafunye obuzibu y'abaana Nsinga twala Mukawaiswa ye yafulumya twalabye omubaka Hereni ye yasoose okufulumya amawulire ago ekitegeeza nti obuyinza abulina obwenkomeredde ku NUP onaawulira n'akasembayo wano
tubadde tukimanyi nti bannayuganda oluusi mugenda ne mwemalamu amaanyi era ne mutya nnyo okutya kya buntu naye okwetiirira kya bujega. Okutya kya buntu okwetiirira kya bujega. Kati bannayuganda kiki tukola kati anti mutandika emboozi zammwe n'ojja n'ogamba nti naye akomewo tebakola eki yakola ki otegedde yakola ki Kyagulanyi wano wewaabwe kuno kwe kwabwe ekirala ffe tukkiriza nti ensi eno tugijjaamu lwaki mmwe mulowooza nti ffe tetulina kubeerawo ffe tukkiriza nti tugijjaamu ffenna tetulina na buzibu mwe lwaki mukkiriza nti mulina kubeerawo mweka. So mpozeka ngamba bwe nti muganda wange Sajjime pulezidenti amalirize ebyamutwala abimalirize bulungi abikola abimalirize bulungi ayanguwe nakajje ajje bamutte ajje batutte. Twali wano mukwano gw'Omubaraka Munyagwa ng'agamba nti awo Kyagulanyi waali awo olabawo awo waali buli muntu atuukawo ojjukira story awo Ambassador Adonio we yaviirayo n'agamba nti ekyo ekifaananyi Kyagulanyi kyakukyamuukiriza abawagizi be tekirina makulu. Munyagwa n'agamba nti mumpeeyo buwi wiiki egi ngenda kuba ndi mu kifo ekyo nga nne kuba seneta omwezi gulinga gumu n'ekitundu tetufunanga kifaananyi. Twabadde tuli awo ne tuga kale omugezi ddala Munyagwa yatubuulira ne tugamba ne we yabadde ng'awangula awaadi Munyagwa agendewo n'awaadi agiwangule. Awo wennyini omukulu yagamba mumpeeyo wiiki emu ngenda kubeera nga nyimiridde awo ne baseneta. Ne ŋŋamba omukulu agenda kuleeta nakati tuli mwezi gumu n'ekitundu ekifaananyi tukirinze kibuze. Wali olabyeko ku mupiira ekifaananyi kibuze. Wali olabyeko ku mupiira nga baguzannya mu kisaawe wabeerawo kooki wabeerawo management wabeerawo abazannyi wabeerawo ne ba Boroboy. Kakati Boroboy okubeera ng'agulwisizzaawo tekimuggisaako kumufuula leefu oba kumukyusa kyateekeddwa kumukyusa loolo ye mu kisaawe. Kakati abo ekisaawe tusuubira nti omuzannyi ng'ateeba obulungi nti Ronaldo y'ateeba si yanonayo omupiira wabaayo omuntu akola kyanonayo omupiira. Kakati bino byonna ne mu kwogera ne mu kukola mu kulowooza mulimu n'abalimba mulimu n'abalina bye beegwanyiza nga babirengerako bulengezi. Akube gunsinze nyonoonye nnyo. Yes, kati ekisaawe nga bwe kibeera waliwo abakolera buli omu akibeera akola kya nsonga. Kati ne Munyagwa naye asobola ogunona ebbali. Kale amawulire si malungi eri omubaka ow'e Kalangala mukyala Nakimuli Ellen yavudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwajjo oluvannyuma lwa ye kennyini okwevuga n'ava mu maka ge amalungi n'ayolekera eddwaliro asobole okubeera nga agenda akolebweko sajjale. Kye twategedde nti ne mu 2025 omwezi gwali gwa 10 yagendako mu ddwaliro ku nsonga ndowooza ze zimu. Kigambibwa tetunnaba kufuna ripooti ya poliisi naye kigambibwa mbu yabadde akola sajjale mbu bane ripooti tennaba kubeera ng'efuluma ey'emulago naye mbu yabadde n'ebizimba munda mbu okusinziira ku story BBS gye yakoze yabadde n'ebizimba munda yabadde agenze kulongoosebwa. Ebimu ku bigenda mu maaso n'okubeera nga bitabula abantu okufa kya bulijjo
naye bye bimu ku bigambo bye njagala tuwulire eby'omuyambi we personal assistant we bwe yategeezezza mbu omubaka yatuuse ku ddwaliro okola sajjale abantu abamu baategeddeko ne bamusirisa omubiri of course omuoperatinga bwe bamusirisiza omubiri ne batandika omumukolako n'essajjala eno yagenze successful yatambudde bulungi mu kutambula obulungi eggwa bamaliriza badda bamuzuukuse kyatutte essaawa almost nnamba nga bagezaako n'okulwanagana n'omutima guresponding ekyagaanye. Tusooke tuwulirize ebigambo bya personal assistant we then tujje twebuuzeemuko ebibuuzo. Waliwo n'ebigambo Sserukenya David omubaka byavuddeyo n'ayogera. Ogenda tuwako katambi ako then tujje. Mani nazefaru abadde nkola ng'omu ku bakiyambi ba honorable na kimulu abamuyambako ku mirimu gye mutambuliza ku mirimu gye waba tasobola kutuuka. So olunaku lwaleero ku makya nkoleddeko n'aŋŋamba azze mu ddwaliro kuba mbadde mbadde nkimanyiiko nakuba operation ya leero. So nenzijja ne musangawo na bwayingidde mu theatre zibadde sanga mukaaga bamuyingiza mu theatre ne tubeerawo awo paka ssaawa mwenda nga bamulongoosa. So musawo najja n'atuyita wabweru kwanza badde nfulumye wabweru musawo n'atuyita n'agamba ono tugezezzaako operation bati successful naye tugezaako okumuzza engulu babadde bamuzikizza naye akoze eki tarespondinga aga naye netagwa famire gyalabe engenda nenyigira munda siri wa famire nenyingidde munda kuba nze mbadde ng'omugomo tubaddewo babinze ne sisita we kati wenyingidde munda ne bamupampinga wonna ebadde bamupampingira wonna for almost 1 hour. Bulwadde ki obubadde busumbuwa honorable? Tusobola kugamba nti birwadde webisonore biti kuba tulinda lipooti y'abasawo bakubuulira ekituufu. Saagala kwogera kirala nga tinaabasawo bagenda kwogera kirala. So badde nsaba tuliddeko kubanga abasawo bagenda tubuulira ki ekituufu ekiba kifuddeyo naye nga awo naye bakukisanga kkumi ezaaliwo zaakabongeezi. Faruku eddwaliro baliyita batya erinnya lyalyo? Alexandria Specialized Hospital bali abakazi yaliri awo Yusufu Lero Road after ekizimbe kya Subiiru ekyo awo wansi w'ebiri. Kitalo nnyo ssebo. Kitalo nnyo. Taata. Mani nazefaru. Ebigambo biwulidde. Nja kusaba olina katambi ka Honorable Sserukenya. Nsaba osooke okatuwe nako. Nsaba osooke okatuwe. Ambalamusiza mwe n'abandaba amanya n'eddoboozi David Sserukenya omubaka w'Amakindye Ssaabagabo. Siriiwo sobodde kubeerawo mu mbeera eno gye tuyitamu kubanga ndi ku mawanga olw'emirimu emitongole egy'obulamu. Naye ntuuse okusaasira kwange eri pulezidenti wange ekibiina famire awamu ne bannakalangala olw'okuviirwako omubaka Nakimuli. Naye amagezi gempa tetujja kufunamu mu postmortem wabula tugende nga tukola nga tudda mabega ati medical team awamu ne balooya bagende ku ddwaliro basabe mops balabe yabulidiza kyenkanawa balabe oba wabaddewo informed consent balabe oba bakoze kye tuyita grouping and cross match babuukinze omusaayi bakoze bleeding and clotting profile batekinze vitals basobodde okukola investigation okukebera omutima gwe gufunctioninga bwabaawo ekitaakoleddwa nga bakoze gadibengalya then we can take a legal action. Twagala bwenkanya naye kitalo nnyo kitalo ddala mukama abankuumire. Kale byebyo ebibuuzo weebiri ate n'ebibuuzo ebya ddala. Bagamba nti risk ku bagita fibroid surgery yeti eyo sigimanyi siri musa bwe baba bagikoze obeera n'emikisa 5 ku 100 okuwona. Obeera n'emikisa 5 ku 100 okuwona
mbadde ntunuulira muganda waffe wano Kakensa yataddeyo posti eno ng'agamba nti kibeera oluusi kizibu omuntu okuwona. Simanyi kozi tetunaba kutegeera bulwadde ky'obutuufu obwavuddeko ono ogenda alongoosebwa. So tukirindekoko tusooke tulabe enteekateeka yonna nga bw'enaabeera. Well, tusooke tugende n'ekyo then tujje Serukenya omuwulidde then n'omuyambi wa Okay, kakati waliwo kye twogerako ekyakisidenti ekisoboka ekiteewalika ne tuddako okwogera ku ntuuko z'omuntu. Otegedde? Ku ntuuko z'omuntu Katonda nga bw'abeera asazeewo. Ne tuddako ne tugamba nti obujjanjabi kuba kwetegekera kutaasa bulamu. Wadde nga enteekateeka za Katonda gye ziri naye n'emitwe agituwa egisobola okunoonya eddagala ne tugenda mu malwaliro. Bwe tuvaawo ne tuddako ku bye twogera naddala ku malwaliro, ku mbeera y'amalwaliro gaffe mu Uganda oba ebyenzijanjaba bwe bifaanana mu Uganda. Otegedde? Kati ebyo byonna bwe tubya tubikuŋŋaanyizza tulaba nti obulamu bwa Munnayuganda ebyo byateekeddwa okufuna abifuna, obulamu bubifuna asobole okubeera omulamu. Ne tugamba omuntu omulala bw'agamba nti biyinza obutasoboka kuggwaayo, awo we tuddira ku families ng'ezifuga abantu. Tetugamba nti abantu bateeka okufa naye zo nga ziwangaala. Otegeera? Zo nga ziwangaala kitegeeza nti bafuna obujjanjabi, bafuna security, embeera yaabwe ey'obulamu esoboka. Okitegedde? Kakati ezimu ku nsonga ze twogerako asobola okwogera n'atasobola kwogera, ne tuba ne MP nga omugenzi bw'abadde nti obulamu bwatuuka ne bulemerera abantu si lwakuba nti tebategeera oba ekyokukola kye batamanyi, wabula okulyazaamaanyizibwa. Mu kiseera kino tuli mu kwogera ku MP. Yes. MP nga ne kutuusa kati kale omulwadde biba byamabye mu bulwadde bwe eyo n'abasawo be. Naye okuva ku ntambula ye ne appointments ze yakoze jjo ne mukama we Ssennyonyi nga kikulaga ffe bye tusinzirako okwogera nti akantu ke yabadde agendako oba cooperation kabadde bakayise na mayina. Otegedde? Kuba omuntu akugamba nti kaŋŋendeko wano ekawungeezi tujja kusinkana, kitegeeza ensonga gy'abeera genzeeko kitegeera sajja teba serious nnyo. Kakati ebyo byonna bwe tumaliriza okubyogera bwe tutyo tukugamba nti gwe nga MP abuzaabuza abantu okuva ku balonzi, kuva ku bamukkiririzaamu n'abantu ababeera naye ne paalamenti yennyini n'eddwaliro paka mulago bagenda ku postmortem. Olwaleero ebibuuzo bingi ku muntu omunene bw'atyo, kati twogera ku muntu ali wansi eyo atasobola kweyogerera Jime waabwe Jimasobola n'okujja wano n'ayogerako kale katugambe, naye eyo mu bajime mwabo abantu abali kiri kiti ekiri eyo erutunku abeeyo bo bali mu mbeera ki? Kakati bwe tumaliriza ekyo tugenda kulaga obulamu
bwe butalina muwendo mu Uganda. Obulamu bwe butalina muwendo mu Uganda. Okay. Era nga butwalibwanga ekintu ekiri awo gafula. Kati omuntu waffe ono ne bw'anaaba munene afaanana atya kijja kubaluma, naye kubavunaanyizibwa bakulaga nti balumba n'olubiri lulamba olw'e Kasese ne baluyiwa wansi. Eyo walako n'ebirala byonna bireke. Bakalumba ewa Muwanga Kivumbi ne battirayo abantu, naye olwaliro ekyogerwako n'ekyabafu tekiriimu. Seriousness bagitadde ku ki? Ku Muwanga Kivumbi ne banne ku butujju ng'ate neyaleeta emmundu tayogeddwako. Kakati bino byonna byetaaga gwe Munnayuganda. Bwe kiba nga omunene nga MP aliko ebibuuzo buli muntu yeebuuza, kitegeeza nti gwe kennyini nga Munnayuganda gwovunaanyizibwa ku kukkiriza ebyo bibe oba okwerwanako. Otegedde? Kakati ebintu bino Katonda atulaze ebinene bingi mu kiseera kitono. Naye nga buli kibaawo kyonna kyonna kirimu ekyokuyiga. Bibadde binene bisoomoozo binene, naye nga buli ekijja kirimu ekyokuyiga. Tosobola nga tebakugambye nti bamulumbye bamukubye masasi Nakimuli, tebakugambye nti accident emukubye, tebakugambye nti bamulumbye ne bamutemula wali Amajambiya. Naye omuntu okuyingira mu kasenge, omuntu MP, omuntu omukulu n'ayingira mu kasenge ng'agenze kumukolako operation eri mayina n'atafuluma, ekyo kikuba kikuleetera ebibuuzo, naye rajjamu ekyokuyiga. Otegedde? Kakati gw'omanye nti omuntu wammwe wa muwendo, naye eri abo abalina okuwa Bannayuganda security si kikulu nti waliwo abafa ekirindi ne gataba mawulire gye bali. Otegedde? So tusaasira nnyo okusookera ddala omuntu bw'ati aba takyali wa famire, aba wa ggwanga. Okusookera ddala tusaasira nnyo abantu b'ekalangala. Mukama Katonda tumusaba abagumye. Tusaasira nnyo abantu ba Nuupu. Mukama Katonda abagumye, abakulembeze n'abawagizi. Tusaasira nnyo Bannayuganda mwenna okutwaliza awamu, naye ate tusaasira nnyo Pulezidenti Bobi Wine. Mbadde ntunuulira wano ku bubaka David Lewis Rubongoya bw'ava okuteekayo. Akoze statement, alina ebintu by'ayogedde wano. Nzanyira akatambi ako kazanye emirundi 3. Mirembe Nakimuli Helen, Kama Katonda akusonyiwe ebyakusobako. Badde ndaba David Lewis Rubongoya ye Secretary General oba SG w'ekibiina kya NUP avudde n'agamba nti emyezi gino gibadde mikalu ebitagambika eri ffe ffenna, era n'ayongerako n'agamba nti era gibadde mikalubo ddala n'eri omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusookera ddala yabbibwa akalulu, bacomrades bawambiddwa, abalala batulugunyiziddwa, bangi babarepinze, babasodomayizinze. Badepute b'omukulembeze 2 balambirira, bano bawambibwa
era omu yateekebwako na gwa butujju terrorist. Ennyumba y'omukulembeze yalumbibwa ab'ebyokwerinda aba military bwe batyo ne bagimenya ne batulugunya mukazi we era bwe batyo ne property ze ne zisalibwako. Bingi byabbibwa. Mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro, Edith Mufumbiro, wano we yafiiridde mu bwangu ddala nga tukyali mu maziga ga Edith Mufumbiro. Helen Nakimuli naye agenze. Agamba bino si byangu byakuguma. Ne tuteekeddwa okwekuŋŋaanya, tuteekeddwa okwegumya, okuyimirira obumu n'okusigala nga tuli focused ku nsonga ezo ezitugatta. Ab'emikwano, olw'embeera eno gye tuyitamu, tukkirize nti waliwo ensonga. Si lwa kubeera nti tulina okukkiriza, naye challenges tulina okuzisinkana. Tuteekeddwa okuchallenginga Mwami Museveni ne regimu ye ebintu bikyuke. Agamba nti he and his family need our prayer. They need our support. Leading on organization that is honored left, right and center in such time is an uneasy task. So NUP akatus kugamba omwezi tegubadde mwangu yadde n'akatono era n'ekibiina nga bye kiyitamu si byangu, ebyaddala si byangu. So basobola okubeera nga batugabanyizaako awo, batusaba embeera eno eggwe, eggwanga lifune oboolyawo ku bukulembeze, lifune ku kirabo ekirala, si mu bubi. Kino constitution ekituwa nti tunakyusanga obukulembeze oluvannyuma lwa myaka 5 tufune omukulembeze omujja, kibe nga constitution bwekiragira. Kale olina kyoyongerako ku mubaka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu? Omanyi abasajja bakugamba nti bye neetisse mu mutwe guno ne mbikuwa, oyinza okugwa nga sibinnaba nakuggweerako. Oyo omusajja ebintu bye yeetisse mu mutwe ogwo, obulumi, ennaku, enyiike byalina, kyokka ng'ate alina okupretendinga ensajja agiwa essanyu. Kitegeera ensajja wa enseko kubanga simayiro yekka emala okukkusa omuwagizi we, naye agikuwa ye n'adda mu bbali n'akaaba. So obadde onsabye okugira ekifaananyi ekyo, mbadde nsaba kale katutambulire awo. Mbadde nsaba kiri ekyasoosezaawo, mbadde njakuwa bannayuganda ekirabo, bannayuganda abakkiriza mbadde njakubawa ekirabo. Akakati weebale nnyo, weebalire ddala. Seeyagaliza nzekka, njakwagaliza ne bannanga abalala, naddala bwe tuli mu nsonga zino. Tolina musango gwonna, tolina musango kino nkiddiŋŋana, tolina musango okubeera mu kibiina kyo kyonna ky'owulira ng'okiwuliramu emirembe. Bw'oba osobola okinnyonnyolera, bw'oba ng'olaba ebirungi byakyo kibeeremu, naye lino kandi bawenga eddagala biyinza n'okunkubya bino. Nkwegayiridde muganda wange, bw'oba nga bakutumye ne bakugamba nti kino kitwalire Kyagulanyi, naawe n'okkiriza nti kino kigenda wa Kyagulanyi, nkwegayiridde bw'oba tosobola kituusa totwala, tokwatako. Bw'oba tosobola kituusa tokola ki? Tokwatako. Era
n'abalala bikwano gyaffe mulye sente mu Kyagulanyi nga bwe mwagala naye bw'ogamba nti kaŋŋende mbalimbe nti ali kalenda nga si waali kino kibawanga kirabo mbegayiridde bw'oganda nti kaŋŋende mbalimbe nti ali kalenda nga si waali bw'oba osazeewo ku mulyamu olukwe muli eno bw'oba osaze bw'ogamba nti n'ogenda kutambulira ku kitali kituufu nga takyogedde n'ojja n'okyogera nga taliwo n'ojja n'olipootinga ekyo nga tomumanyi n'ojja n'okyogerako ndayira Katonda eyankola bintu kino bawanga kirabo abantu gye bali abatumwa Katonda waabwe abantu gye bali abafuna protection okuva eri Katonda waabwe abantu gye bali teri mulembe gwakoma nga Katonda tayagala be yatonda era teri mulembe gujja nga Katonda talina bantu batuma kukola mulimu mu baddu be. Yes. Otegedde gwe bw'owulira nti sajjime nkubulye galinze kanneeyogereko bwe nti oli anfune bwe ŋŋamba nti kino kya Kyagulanyi nti peeni eno ya Kyagulanyi bwe mba sigituuse sitwatako bwe mba sigituuse nga sigenda kukola mazima sikwatako teweetantala seetantala tebajja kukubuulira naye bonna babuuzeeko bonna eyali alimbidde mu linnya lya Kyagulanyi eyatuma obubaka okugenda ewa Kyagulanyi oba okuva ewa Kyagulanyi butatuuka eyali amu olukwe yenna kyamugwako tebagenda kukubuulira naye nga bwe kiri kati mmwe abali eyo abakimanyi abali bakirozezzaako mubeere nga mukikola ki ng'ekyo mukimanyi. So kakati bambi si mmwe mwamuleeta era eyamuleeta asobola omumuggyawo naye amubawa abakolemu omulimu gwe nga Katonda bwe mukkiriza okutambulira awamu nammwe mufunemu omukisa mutuukirize bye mukola ki bye mwagala ekitagenda kubeeramu zenkwe. Wankinnyonnyodde bulungi oba bakitegedde bulungi naye nkugambe bwe nti essaawa eno ng'ogimpa nga Kyagulanyi nga sigende waali nga sigituuse sigaza essaawayo otegedde kakati omuntu era kaalibalyamu olukwe kaalikola ng'ayagala bibye era kiribeera kyangu nnyo okulemererwa byakola. Omuntu kasabeera nga w'amazima kasabeera nga w'amazima kati oyo okolamu obulimba anyiiza Katonda nnyo. Bino ebigambo bye mbagamba sigereesa mbegayiridde sigereesa simanyi kujja ntuule wano oyogera mazima ng'owejjambabika njogera mazima etegedde so bw'oba owulira nga tolina busobozi kireke bw'oba owulira nga onookituusa kikwata okikole ki okitwale namba nnene muli eyo musobola okuba nga mulina okubonaabona kwammwe kwe mubonaabona naye nga temumanyi kwe kuva ekyo nkibeewaza baganda bange. Kale tuveeyo ndowooza tuggalewo ne Christopher Okero Onyum. Christopher ebintu obiwulidde? Mbiwulidde. Christopher aleeteddwa mu kkooti olunaku omulundi ogwokutaano mu public kooti ey'abantu we yaddiza omusango. Olwaleero baleese obutambi obwa CCTV kamera obwoleka Okero ono. Ekisooka ng'ali mu mmotoka nga bw'osiriikirira n'olaba engeri gye yakozesaamu emmotoka ku kkubo Okero alaga nti mulamu bulungi nnyo katebule. Omusirikale bamubuuzizza nti bwe mwabadde mulaba obutambi obwo temwalabyeko kabonero konna akalaga nti ayina obuzibu ku mutwe? Omusirikale n'agamba nti ewa twakizudde nti talina buzibu ewali ebitaala nga wakuyimirira yayimiriranga teyayitangawo ewaali nga omuntu weetaaga okuyisa yayisanga so ewaali wateetaaga kuyisa teyayisizaawo. Teyavugako
one way oba wrong turn n'akyukira mu kkubo oba n'akola ekintu kyonna yali mulambulukufu bulungi ku kkubo ng'alagira ddala amateeka g'ekkubo agamanyi eweetaaga indikeeta ng'agiteekawo ekitegeeza nti omuntu ono yali amanyi bulungi nnyo kyagoberera. Then ne tuddamu ne tulaba Okero ng'awummuza emmotoka ku petrol city emu oba petrol station y'emu era ng'abaako bwakuba akaama kubakolawo bamuyambeko emmotoka bagisindike bagiteeke we yagireka. Bw'amala ogiteekayo oba yali apretendinga nti yali efudde oba avaayo ajja afata booda booda emuvuga emutuusa weemutuusa naye agita Okero agattawo ekigere okutuuka we yakolera omusango ng'aweesa akasawo ke bulungi nnyo omwali ebikola bye yagula okujja okutuukiriza mission byonna bireeteddwa olwaleero mu kkooti. Omusango gw'Okero ono ogulaba otya? Neyanziza nnyo Mr. Neyanziza Sajjime. Sajjime nina olugezigezi nina olugezigezi lungi. Olugezigezi lwange lwe nnina njagala nnyo ebiseera byange ebisinga obungi njagala nnyo koozi njagala nnyo ekintu lwaki kyabadde bwe kityo. Ekyokubiri koozi bwe mbanjira essenge n'endeetera ebizibu oba simanyi bulungi oba waliwo kkooti nenjagala nenzigyamu ekyokuyiga mu kyembeera ndabye nzaawe ntera okutambulira. Obulumi bw'abaana bano ekyo sijja kyogerera. In fact nina kyendesseeyo Okero akuba essimu ku poliisi ku 112 agamba nti waliwo abantu ekibinja ky'endaba ekijja eno omutemu yeekengera ng'amaze okutta kati mu bantu mukuyiika ng'omuntu boonogamba nti oba okoze ensobi kasotuka ku poliisi oba abalaba ekibinja akuba 112 afune backup. Gwe kakati ataawo nze mba ku mulamwa nnyo kakati tosobola kuŋŋamba ku ky'abaana baffe oba obuzadde mbulimu nnyo. Tosobola kuŋŋamba ku kya obulumi oba entiisa ekyo nkirimu nnyo. Nze ndi muntu mwagazi w'abantu ebyaddala. Kakati ŋŋenda ku kyokuyigamu genda ku kigendererwa kye genda ku kyokuyigamu. Esookera ddala tusinziira ku bujulizi obuleeteddwa mu kkooti. Obujulizi obuleeteddwa mu kkooti bukulaze nga poliisi ekoze ogwayo. Poliisi ekoze ogwayo awo intelligence ne tugiwa tiki otegedde ne kikulaga nti kkooti tetudde namu naye ekoze ogwayo. Bwe tubigatta byonna prison ekola omulimu tuga state ekoze omulimu successfully. Otegedde kati nzira wano ku bano be tubala nga tudda mabega kuva 86 paka emyaka 4 gibalengodde mabega. Bwe twogera ku bitagenda bulungi mu maaso mu nsi tetutegeeza bubi bwa Museveni ku face. Bwe twogera ku butali bwenkanya tetutegeeza nti ffenna twagala kuva tugende tutuule mu ntebe. Bwe twogera ku bulamu bw'Abannayuganda tuba tuloopera abantu be tudimandinga abaka be tukakasa nti tubawa buli kimu okukuuma obulamu bw'Abannayuganda. Bwe tuba tulaga kye twetaaga nga Bannayuganda tukiraga kubanga ffe tusasula omusolo. Okitegedde? Kakati ebyo byonna bwe tuba tubikola tumanyi lwaki tubikola nti bisoboka. Kye bayita gavumenti kyawukana ku gwe kyogamba nti totawaanya Museveni si mu maka ga kitaawe. Okitegedde? So kakati
ebyo byonna oyo tekinologi waali obusobozi tubulina buli kimu kisoboka bye tugamba naye abantu bafudde tetuli interested mu ekyo kyokka ewaawo twalumwa nnyo abaana baffe abantu abafa bonna ne kamera zaagulwa na buli kimu lipootisi ziriwa okunoonyereza kukola ki okunoonyereza kuliwa otegedde ekintu ekyo tukugambye nti ebintu binene byonna bye tulabye mu kiseera kino naye bw'oba omanyi okwetegereza birimu ebyokuyiga biki bingi tulabye ku gavumenti ng'emanyi bwe bakwata omusibe otegedde ng'abantu banyiivu n'omutwala ne we bali naye ng'okibolera omugjawo ng'osobola omugjawo omuwadde mazima ebyo byonna tubirabidde mu musango gwa Okero otegedde kakati bano abali backward betubadde twogerako omuntu ava eri n'akugamba nti lwaki gwe weesimba ku Museveni omuntu ava eri n'akugamba ye mmwe mufaaki lwaki buli kintu mukiteekamu ebyobufuzi yes tukiwulira nnyo mukiwulira mmwe abajega twagala tubategeeze kino bye tubanja tubimanyi gwe tubibanja tumumanyi obweyamu bwe yakwata tuba tubumanyi kibayita state tukimanyi governance tugimanyi eggwanga lyaffe tulimanyi tumanyi lwaki tuwa omusolo ebyo bisoboka atabisobola era avaawo nga tasse bantu ne wajja asobola kubanga bwe biteekeddwa okubeera ebbanga lyonna tebiriiko musango gw'oyagala tebiriiko mutono oba munene biri ku bulamu bw'abantu binoonyerezebwa ku bw'abantu ku musolo gw'abantu obwenkanya ku bantu otegedde so kakati bwe nkugamba nti ffe tetugenda kutunuulira bizimbe nti kino kiwanvu ebiwanvu ebyo kya muntu omu endowooza ye ekosa abantu bonna ffe twagala mindset twagala abannayuganda abali civilized yensi okukula nze awo nja kugamba nti twatambula okuva 86 tutambula tuva wansi nga tudda waggulu so si kuva wansi si kuva waggulu nga tudda wansi awo nja kikkiriza nti tutambula tudda waki ng'abantu bye bakola byebyo ebituufu ebisaanidde mu buvunaanyizibwa bwe basaba oba bwe beewa otegedde so kakati nze ku sayidi eri endala amanyi nti ndi muzadde kyannuma amanyi nti nnako obuntu kyannuma amanyi nti ndina obusobozi bwe mba nabwo nsobola obuwaayo ku nsonga ng'eyo akimanyi naye mu kino nze saayagadde siganza kujjamu kiki kyaleeta musajja ngenda kujjamu ekyokuyiga mu byabeerawo so baganda bange mwenna bannayuganda abali eyo bw'oba owulira nga gwe okubeera munnayuganda n'omanya n'eddembe lyo n'omanya ebifa ku ggwanga lyo nga kikukaluubirira kale gwe sirika naye muleke bwe twogera tuba tetuwalana muntu babo bakula bulungi bwe tugamba tetubalanga bubi ffe tubalanga byaffe accountability ku nsi yaffe ku musolo gwaffe ku buvunaanyizibwa bwe beewa ffe tetutwalwanga kampani era tetuli bantu ba famire yammwe tetuli ba Luganda mbasiibudde muganda wange aya basi kale mbeebaza mwenna ababadde naffe okuva gye twatandikidde okutuuka nitugenze mu maaso n'okuba nga tukuba puroguramu eno oluku mu mutwe mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyammwenda era temujjanga okwo yenze Sajjime mbadde ne chairman Kyayune mu kutunuulira ensonga ez'enjawulo twogedde ku nnyingi akansuubire nti waliwo kyotegedde waliwo kyojjeemu Morgan yabadde ku lensi yabadde ne ku mapeesa Gloria gyali akatonda omulungi ow'ekisa abatukuumire naffe atukuume so kossa n'eggwanga lyaffe bere bulungi